Abantu abawangalira mu disitulikiti y'e SSEMBABULE bakubiriziddwa okulaba nga bakozesa nnyo akadde kano nga bali waka waabwe olw'ekirwadde kya COVID-19 bakole nnyo okulaba nga balwanyisa obwavu obukutte ejjembe mu kitundu kino. Bino byogeddwa omu ku batuuze abagundiivu mu disitulikiti eno nga ye byuma OSWLDO ate nga mulimi ow'amaanyi alima ebirime ng'emmwanyi, ebitooke, kasooli, amapaapaali, emiyembe, lumonde, obutunda kw'ossa n'okulonda ebisolo nga embuzi, enkoko, embizzi n'ebirala. Teeka ewaka tayimu egenda kutuuka nga bwe ŋŋambye oba okaddiye ng'ente gye wateeka ewaka oba emmwanyi gye wateeka ewaka oba olusuku lwe wateeka ewaka lwe lugenda okuyamba okubeerawo. Ono akubiriza abantu okulaba nga bategekera obukadde bwabwe wamu n'ewaka n'akubiriza abantu bonna ababadde bawangalira mu bibuga bakozese nnyo akaseera kano ak'ekirwadde kya COVID-19 nga badda mu kyalo okulaba nga bakola nnyo. Oyinza okuba oyina ettaka naye nga tolifaako oba obadde obeera Kampala oba obadde obeera Masaka ng'oluusi tofa ku biki ewaka bigenda bitya. Kati buno bwe budde olaba obuzibu bwe bwatuuse kozi omuzungu yagamba nti east or west home is best. Twadde tuyina kudda waka. Abamu ku bantu mu kitundu kino nabo bategeezezza nga bwe basaanidde okukola ennyo basobole okufuna emmere era ne basaba ne bannaabwe okulaba nga bayigiriza nnyo abaana baabwe okulima. Tugobe enjala mu maka gaffe, emmere bw'ebaawo ewaka buli kimu kijja kutambula bulungi nga ne karantine eno bweggwako abaana baffe batuuke okudda ku masomero ng'ayize ne bwe basimba ekitooke ne bwe basimba ekiti kya mwogo ne bwe bakola kasuuli. Niwagaba David ono nga muvuzi wa booda olw'ebitakuli yagambye nga bwe bayina okufiisa akadde mu kiseera kino bagendeko mu nnimiro era basobole n'okulonda. Saawa eno ebyentambula byagootaanyemu situkyatwala bantu tuvuga migugu naye nga n'emigugu nagyo tegikyalabika. Ne bw'ofisaawo akadde n'ogenda mu nnimiro ogenda mu mbuzi zo oba mu mbizi. Ate ye Basheba Tulyatemba Fred ono nga yavuganyaako okubeera omubaka wa Mawogola nga yabbinkana ne Honorable Sam Kuteesa agambye nti embeera ya COVID-19 agiyizeemu ebintu bingi omuli okwetegekera era n'asaba bannakibuga okulaba nga balowooza nnyo okukolera mu byalo. COVID-19 ngiyizeemu bintu bingi mu by'okulima. Ekisooka enjigiriza nti omuntu yenna ateetegekera bano banzirukira mu tawuni n'oteetegekera mu kyalo olu mu kiseera kizibu zibwe natuuse waka muwogo nagisanze na buli kimu nakisanze n'olwekyo nze kyenkubiriza abantu b'e SSEMBABULE ne Uganda yonna mwababeera mu matawuni mubeeko gye mutegeka mu kyalo. Kuragudde TV yagaguddewo Ndagire Doreen Trisha.